Olwaleero National Unity Platform ekoze ekyafaayo Kasanda ekibadde kibadde kinyeenya magi anja asoboye tukirabe omanya nno General Museveni leero asuze ali ku bunkenke lwakyo Dumba nawoli sokoje wano tukwetaaga Dumba nawoli people power. Okay, tweyanza nyo tweyanze kibane bwe bale kuwangula temwe bale kujana namanyi bwe mutyo people power. Yenza Muzeyi Kabuzi nanyi ni malobozi lwakubeja president wange nkyayigaliige bajali bange sigenda kwogera bingi kubanga Museveni antia people power. Geto TV na yose wakati kwendi bali mukunda ba amanya yenza Muzeyi Kabuzi abashinga mwapuliranga ku radio ngakolanga abakadde yenza kanyine yabashanyiranga kugongoga mbalimba Enanda veranga yoga abachana bagalamba washenga nange neraga Webale kwagala kyakula nyine kwatulikishamba nabagabana yemulabyeko abamu alina mumanyi Omunyarwanda nalinambi kola ku radio Omunyarwanda benyine era nalinamba buzabuzaga abantu bose baroboza amalobozi mangi nalinga nyina okwogeranga abakyala kati ng'ebisajja bimpulira ku radio nga byagala kunkwana bimpase nga nsembikana naye newankubadde DMC wampadde omukisa gwa ddakiika emu lwakitotodde yakayimba wakirikamu kokka endongo gye tuli mu kwogererako bagiyita Caritas yesinga amaanyi mu Uganda okuva e Masaka Caritas nsaba opeyo akayimba ako aboogera polode erimu ennyimba ebbiri aboogera Muzeyi Kabuzi babali mbafune babali mwebale kujja mu bungi bwe mutyo n'ebisolo nabyo osobola okubikaabya lwakubanga ekyasobera ku bisolo bino kati nga kano akantu kano bwe bakakuba emigo kaddukira gye batakalya ogezi waffe wayisa oyogera bulungi amazima tuli tuwera sebo taata mukulu Lubongo yawebale kujja tuwera tuwa akayimba oba Kabuze DJ abogera bwe kaba Kabuze teka mu house galo Korode najikwadde ngerimu ennyimba live in Kasanda nga bana bategeeza nti NUP omukolo guno tukutambuze bulungi atugonze mu mikono gya Mukama Katonda kadde kano kako Omukama mulungi ekiseera kyonna mwoyo mutuukirivu nga wekyali olubereberye ne kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Omukama Katonda awe omukisa omukolo guno awe bahonorable baffe omukisa Honorable Patrick people power omukama tweyanziza bannakasanda mwenna okuwagira enteekateeka za Honorable Nsamba ez'okulaakulanya ebitone ku Kasanda district. Basebo ne bannyabo erinnya Kajoba Saadi nga nze ssentebe w'omupiira mu district y'e Kasanda. Nebaza Honorable Nsamba olw'enkwatagana ennungi ennyo ne DFA Kasanda. Tusaba abakulembeze b'e Kasanda bonna mukole ensonga eyo. Tubasaba okolaganira awamu n'abakulembeze mu bitundu gye tuli. MP waffe ono okusinziira ku kye mulabyeko yeeyagaliza abavubuka ennyo okutwaliza wamu. N'olw'ensonga eyo tubasaba tutambulye wamu naye tumunyweze paka. Elisa Kawesi Empire. Yes, oli mulabi mulungi akatoga takuwa. People power. NUP. Oli kumakubira TV, oli kusawe na banna mu bibinja wansi nga tusamba ddala zaffe ku magombolola gaffe. Timu ze twafunangamu ze zasobolanga okukiikirira eggombolola
mukise bulungi mubadde n'empisa okutandikira yonna gye twatandikira. Tubeebaza bamanejazi b'amatiimu, maneja Kaliisa, webale nnyo, webale eddala ne bamaneja mwenna Abakamuli, Kikandwa, Kasanda Sabu Kawunte n'eggombolola eddala erya Kasanda Town Council. Mwebale nnyo. Kasanda Sabu Kawunte ate nga nze kansala addako bannakasanda mwenna gye muli. Kasanda Sabu Kawunte gye muli, nze kansala wammwe addako bannange mundabiranga ddala bbiya 26. People power, our power. Amannya Supakiraka Remani munamawulire wa tiimu Patrick Nsamba buli akagwawo konna nze abadde abategeeza ekigenda mu maaso ate era nze abadde abakunga nze ayiseyise mu byalo eyo era nze yakulidde okuloga enkuba olwaleero obutatonya. NUP everywhere. Erinnya Mugwanya Abdu, kansala ow'abavubuka ku ggombolola y'e Kamuli, nga nze kiikiridde ku tournament eno eggombolola eryo ate nga chairperson LC3 addako. Oyatudde nange nze Kizibu Ronald Waswaswaliki nga nze mbadde nkiikirira eggombolola lino erya Kasanda Town Council mu tournament eno byensuubira nti nkiikiridde bulungi. Ate meya Council addako 2026 abavubuka naffe katukwate mu kintu tulabe bwe tunaasobola okukitambuza. People power. Ku ssaawa eno yennyini sijja kulonzalonza Dreams School eddakiika zammwe nazibagambye obutazisussaawo nja kulagira akazindaalo nkatemeko kubanga olw'obudde abakulu njagala batambule ng'obudde bukyali. Dene boarding buli kyewandyetaaze kyonna omwana ayige omutindo gw'onodduka ogende Kampala wonna twagusembeza lwano. Abasomesa bonna tiimu Kabiriiti bonna twabajje Kampala era nga tutambula ne Honorable Patrick Nsamba ono olw'okwagala okukyusamu ebyenjigiriza by'e Kasanda. So tubasaba mutuweereza abaana okuwandiisa kugendera ddala mu maaso. Simu zaffe kwezire zonna eriwa nga tagimanye naye kati bwe tuyimiridde kati nsuubira abatulozezzaako tuweera obujulizi gwereeta Bulensi mwana okuwandiisa gye tuli nnyo tubeerawo okuva ku Mande paka ku Sande. Jangu tujja sisinkana. Mwebale nnyo abatiimu zonna ezisambye omupiira, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akuyite otuuse obubaka bwo oluvannyuma ojja tuyitira kansala Sentamu. People power. Our power. Bannaye ntwala omukisa guno baniriza mwenna abazze ku final ya tournament ya Honorable Patrick Nsamba. Akaseera kano ngenda basaba mukube engalo ffenna buli ali wano azipiremu Honorable Patrick Nsamba. Neebaza abantu abakola omuzannyo gw'omupiira bawerako. Nsooka okwebaza yaleeta ekirowoozo abasecurity. Kasanda bwatu bwayugumye, Kasanda bwatu bwalaze amaanyi ga national platform ga people power. Tubaza omubaka Patrick Nsamba okubanga ategese omukolo guno Foot Soldiers tournament yagitegese be Kasanda era abantu bakulumukusa okuva obule n'ebweya okujja okwebererawo n'ekibadde ekikulu oba ekiri ekikulu mu nteekateeka zino okulaba nga twongera okutambuza enjiri ya national platform, enjiri y'enkyukakyuka, enjiri ya Uganda empya, enjiri y'okweyagalira mu nsi yaffe, enjiri y'okweyagalira mu ggwanga laffe nga tulina omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Boboy. Era enjiri egenda etuukira ddala mu bantu bagenda bagitegeerera ddala, bagenda bagifuna bulungi nnyo enjiri eyo. Era President Kyagulanyi Kyekoze n'abakulembeze ba national platform bawukoze omukolo guno abadde omugenyi omukulu ku lwa President Kyagulanyi abadde Secretary General David Lewis Rubongoya nga bw'omulabawo Waiswa Mufumbira abaddeyo, abaka Parliament babaddeyo n'abantu baffe bannankyukakyuka babaddeyo bulungi, ba Foot Soldier ate babuzeewo wali babaddewo ku kidonyonyo. Era nga buli muntu azaawo agamba kimu, twagala nkyukakyuka, twakula
tukola ku Uganda mpya twagala kweyagalira mu nsi yaffe mu ggwanga ly'aboowe nga twagala tukuba ku mukono ate nga ebikolobero biweddewo mu nsi yaffe tusobole naffe okubaamu n'omuvimbo nga tutambula tuvimba mu nsi y'abajjajjaffe mu nsi y'aboowe.